eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Alright, butereevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza osibite ssebo osibite nnyo nate tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira kalima gegange. Program eno etwogera ku bigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira bye tulaba bye tuwulira ne tugenda maaso ne tulaba Kaluma Nywera ate bw'ava era munne mu bintu ebitali bimu. N'olw'ensonga eyo olunaku lwaleero special edition twaga tugenda tugiwa nate tulabe biki ebitambula mu nsi mwe tuwangaalira ebyabaddewo n'ebyo ebiriwo we twogera kati olunaku lwaleero ate bigenda kuba nti munnange bikosa bitya oba biyamba bitya ensi nate olunaku lwaleero. Akati nno nga bujja nsobola ku mawulire n'ogategeera bulungi nnyo nnyini ddala era nga tujja kuteeka ku Ssemazinga Africa wano otegemu ne kyekiri ku Ssemazinga Africa wano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu tandikidde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Mozambique bali wano wansi saidi eri twageti no South Africa ku saidi eyo gye bali. Akati akulya oludda oluvuganya gavumenti mu Mozambique munafu atuuliriza avuddeyo n'agamba nti mweteefuteefu okwogera ne okukola ne gavumenti era okukola mu gavumenti ya president amanyiddwa nga Daniel Chapo singa abatuukiriza ebyo bye yasuubiza okuba nti akomya kibayita obutabanguko obw'ebyobufuzi mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okuba nti nno munaffe ono omusajja avuganya gwe bayita Venancio Mondlane yagaana ebyava mu kalulu. Munaffe atuuliza jjukira president kati aliko amanyiddwa nga Daniel Chapo owa Mozambique yagambye nti nno yataddewo ttiimu olwamaze kumugamba bino ebintu amanga nassaawo ttiimu bekenenya ensonga zino oba ddala sookwaniriza ono abadde akulira obuvuganya gavumenti amwanyize mu gavumenti bakole naye. Akati bano twogerako munaffe atuuliza ababiri bano bombiriri tebali makambugu kuba okulonda kwaliwo mu ggwanga limanyiddwa nga erya Mozambique omwezi gwali gwa October omwaka oguwedde 2024 kugenda okukomekerezebwa nga omusajja Chapo Daniel Chapo awangudde bamulangirira ebitundu 65 ku 100 ebyobululu ate ng'ono Mondlane yafunye ebitundu 24 ku 100 ebyobululu. Muneka sakambe katyo Mondlane yavayo n'agamba nti no akaluwa okabbye okakuttemu wadde okutiisatiisa n'okusiba abantu n'olw'ensonga esikkiriza bivudde mu kulonda era wakabbye nnyo. President ye yalangirirwa n'agamba Chapo n'agamba nti no nedda si bituufu si bituufu era ye n'agamba nti akalwa kawangudde mu byaddala. Munange ekyaddirira awo ono Mondlane n'abawagizi be kweyiwa ku nguudo ne balako kwati beekalakaasa era poliisi yavaayo ab'amagye ne bavaayo n'abakuumaddembe balala nabo kuba basikaŋŋana ne bannaffe beekalakaasa okumamala gavumenti obutakkiriza nti gavumenti eriko oba eriko ewangudde akaluwa ako. Ekyaddirira munaffe atuuliza abantu bisatu 300 people baafa era baamala okuba nga baziikibwa. Kakati nno Chapo yali ali ku ludda oluvuganya Chapo Daniel ali ku ludda olwali mu buyinza ruling party emanyiddwa nga eya Frelimo. Eno nno nayo ebaddewo kuva dda bukyanga Mozambique efuna obwetwaze era ng'ono yasikira munywanyi we eri president amanyiddwa nga Filipe Nyusi olujjukira nti ye yava mu office oluvannyuma lw'ebisanja ebiri byasavinga okusinza ku ssemateeka y'eggwanga lino okuggwako n'akita n'akikwasa Daniel Chapo nawangwa akolwako. Akati nga 15 January juzi wano bamulayiza mu office nga wayiseewo nate wiki nga namba nga ono Mondlane naye ono Mondlane Venancio nga amaze okwerayiza ye kennyini nga era yetuumye n'agamba nti no ye president w'abantu people's president yeerayiza. Akati ono Mondlane agamba nti nno ono Chapo yeekukuutiriza ku nsi ne ku bantu era nga ye nga Mondlane ye president omutuufu ow'amagye kibayita defense force. Mondlane agamba oluvuganya gavumenti nti bino nga akoze eki byo nga babyogedde bibaddewo abantu bakyekalakaasa era akyasooka nti abalagira naye n'agamba nti nno asazeewo bayimirize mu kwekalakaasa mu nnaku 10 zino ezisooka nti kiwadirize ono gwali mu kuba nti avunaana gwaga yabba akalulu alowooze ku nsonga zino wammanga ziyamusindikidde. Ensonga esooka
obukaguzi obuteddewo kuba nti munange bakolagana mu gavumenti. Yamugamba ekisooka ote abantu bewakwata abantu 15 abakwatibwa nga beetabye mu kujagalala oba mu kwekalakasa nga kaluka wedde nga balwanyisa ebivudde mu kalulu bali mu komera. Yagee batte nga tetaddeyo kuba kwakakulizo konna. Ensonga eyokubiri nti ogenda kusasula nate oba kuliyirira famire z'abo abantu bonna abattibwa poliisi yabakuba amasasi nga beekalakaasa. Ekyokusatu ogenda kuwa bujjanjabi oba obwereere eri abantu 200 abafuna ebisago nga basikasikana ne poliisi mu kwekasa okwaliwo nga bawakanya ebire mu kulonda. Era Modeni agamba nti singa pulezidenti kati aliko ono Daniel Chapo akkiriza ku kino then ajja kubaguddewo kibayita eddirisa ez'okuteesa batuule ku mmeeza nti wadala tagaanye kikola ekyo ono tekijja gaana kugamba buwagizi be nti bannange mukimanyi mudde ku nguudo nate tulemu twekalakaase. Ono Chapo aliaga gavumenti yene ebeere nga munnamu eri. Kakati ekyabaddeyo kyekyo yagambye nti nno ebyaddala singa Chapo akkiriza mu gavumenti ye n'atugeeza ebyenjogeddeko ebyo then ojja kubawo kibayita genuine interest okukola naye era nti alina akakisa ak'okumpita tule ku mmeeza emu sooka tuteesa mu mbeera bw'ekyo. Kyekiri no mu ggwanga erimu eddwanga erya Mozambique. Ye Pulezidenti Daniel Chapo agambye yaddewo akakiiko keekenneenye ono omusajja byasaba bisoboka tebisoboka babisoboka bamuwe oba tebisoboka aya basi bagere mu maaso tulabe opposition ng'ate ng'esikomgwa ne bannaffe amaidwanga abali mu buyinza ab'ekino ky'eddwanga ekya tulimo. Tuvuddeyo mu Africa tugenzeko nate wali that is mu ggwanga erimu eddwanga erya Israeli newankubadde nga ceasefire okukakanya okulwanagana kwayimiriziddwamu nga bannaffe bwe baayogera okusinziira endagaano esayiningibwa wakati wa Israeli ne Hamas. Munange twogerera abazzeeyo nate ku byalo maka gaabwe kye basanze omunnaffe nagenno kibi nnyo wakati bali mu maziga nti ennyumba zonna zaasaanawo bajjukira ekyaliwo bajjukira nti babafaako kati maziga kukaali gagenda mu maaso okuba nti bakaaba. Akati bagambye okusinziira ku bannaffe ba UN bagambye nti nno okuzzaawo kye bayita amatwala ga Palestine muganda wange kigenda kutwalamuko akaseera newankubadde nga badde basuubiza nti bagenda kwongera kye bayita ebyokukozesebwa eri abantu baffe ababulijjo abali mu Gaza. Akati nno okusinziira ku that is ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu ekya Palestine refugees wali mu Gaza kyagambye nno tebatunulira butundu tebogera bogezi ku mmere bujjanjabi bizimbe nguudo oba masomero naga tufulina abantu tulina families tulina communities ebyaddala ezeetaaga okuzzaawo okuzimba. Akati nno kino kijidde nga bannaffe bakkiriza nti emmotoka ezitussa ebintu ebirina okuba biyamba abantu 1,545 zakkiriziddwa ezamaze okuba zisala ne zingira Gaza. UN bwe yagambye era zino emmotoka zino ziriko kibayita emmere ziriko tent blankets emifaliso engoye ezibasobola okuba nti bamu ne bambala eza winter sayira obunyovu tebubayitamu nti bagenda nti bazikozesa naddala bannaffe abali mu Gaza abali stuck abatalina kyakwebikka n'akamu n'akeddagala. Akati nno ceasefire jjukira yagamba nti betaaga emmotoka 680 lorries zibenga zisokwa nga ku zino kuliko emmotoka 50 nga zeetisse mafuta ebagazingire nate mu Gaza buli lunaku mu feezi esooka eddala eneetwala weeks 6. Era mu kaseera ako kebagamba nti nno mu kaseera ako nga bali mu kikola ekyo Hamas bajja kuba bata abawambe 33 Abaisirairi ate nabo bafune abasibe Abapalestine bali mu Israeli mu makomera ga Israeli abangi nnyo abasuka mu 10. Kakati nawe tuli mugana nga tuzajjukira bagambye nti buli musirikale oba buli hostage Omuisirairi ateebwa bw'ati Israeli etaamu Abapalestine 30 bana batalina nnyo misango giri egibagamba ejja waggulu. Munanga luzo kyagenda mu maaso oli ku Impact FM Radio Rwasa Mayinja program Kaluma Nywera nage special edition nako lwaliro twakutunuulira ate Donald Trump yamaze okuba nti munange afuuka omukulembeze eggwanga nga nagambye naye kakati nno yamaze okufuuka omukulembeze eggwanga erya America 47 ate nga aliko 45 wetwogerera kati yasayidde omukono ku biragiro oba ku kye bayita executive order
ebiragiro ebigamba nti nno kino kitandikire okukola kino kino okukola kino mu kisuule kino kigere mu maaso katwekanye nate ezoku orders oba ebiragiro byesayitaddeko emikono ebiga okuba nti bitandise okukola ebimu byandise okukola mbagirawo akayinga bati mu office olina okubasobera eddala era nga bigera mu maaso ate nga ebirala yagaye ti nno ya promisinze yasuubiza ensi nebigenda kuba nti bikolera ddala paka gye banaakoma ayabas ebimu ku ebyo ebisooka gwe munanga atuuliriza ebiragiro Donald Trump yataddeko kye bayita munanga omukono kyekisooka ddala ensonga ya immigration okuyingira mu nsi emaiddwanga ya America kino bakiyita national emergency at the border embeera y'eggwanga ey'amangu ennyo nnyo ddala eyakatyabaga wali ku nsalo ng'oyingira mu ggwanga erya America kati nga ali mu office emunaffe gye bita Oval Office Trump yatadde omukono ku kiragiro okulangirira mu lwatu embeera ey'amangu mu ggwanga ku nsalo ey'obugwanjuba eri bikyo bita southern border kakati wetwogera munaffe atuliza yagamino ga Trump ekitono kinene bwatyo yayogedde ng'ateekako omukono ku kiwandiiko kino era teyakomere ku ekyo yagambye nti nno singi yataddeko omukono ku kiwandiiko kino etunuulidde obutuuze obuli kye bayita obuli automatic eri abaana abazaalibwa mu America ababagwira mu ggwanga lino ya America kyokka ng'ate ng'eri mu kye bayita obumenyi bw'amateeka yagambye nti oyinza okwogeza mu America mu bumenyi bw'amateeka n'ozaalyeyo omwana kale kibadde nti nno bali baga nti automatically ofuuka omutuuze eggwanga erya America bino ebiganyinaga nno nedda tekijja kukola ekyo era n'akijjawo era mugana we twogerera twamuteekomine ku ekyo yassizza era omukono ku kiragiro ekigenda okuyimiriza enteekateeka ya America ey'okusengula ababundabunda okumala emyezi 4 wadde ng'ebikwatako ebisinga obungi babitubuulidde naye ng'obudde bwonna bagendako babikola ki babitubuulira nejjakola bibabulye wano munnaffe atuuliriza akati eyo nno yeringa order tutandika olwo eyo order yesookera ddala ebyeraso okuba nti munnanga ateekawo omusajja amayiddwa nga Donald Trump endala ekwata ku kye bayita crossing the border kye bayita okusala ensalo okusala ensalo Trump yaragidde amagye okusiba ensalo zonna era naawe ensonga ey'okutambula oba okutambuza ebiragalagala ebyenjawulo ebimenya amateeka okukusa abantu n'obumenyi bw'amateeka obukwata ddala ku kusala ensalo era babyogedde ebyo nabye emizira nga bagimukubira ebintu ebimu ku ebyo baga nti nno kituufu nnyo kyeyakoze naye kugamba nabo bakisiimye bannaffe bano Abamerika mu mbeera bwetyo ensonga endala tuli ku nate ebiragiro Trump yakutaddeko kye bayita omukono banakidde okukolerawo mbagirawo ebyo biga kutandikirawo okukola mu wiiki eno ate ebirala nga 1 February kati nno yalogera kye bayita terrorism designation obutujju ebiseera bisinga obungi Trump ono yagambye nti nno yatinaga nti nno atunye obutujju buno eri ebibiina ebyabamenyi amateeka n'ebibinja ebirala ebyabamenyi amateeka kye bayita gangs and cartels mulimu buno obubinja buno obutambuza emmundu ebiragalagala bwe bityo enjaga bikiwe bityo ayenda muno munanga bulumba ne mukola crimes ez'amaanyi kali president ono otumanyi Trump yassizza omukono ku kiragiro ekiraga nti ebibiina by'abatujju n'ebinja by'ensi yonna kino bitwogerako nga byabatujju ne musona bikola obumenyi bw'amateeka by'abatujju eweeru kye tuyitanga international gangs zonna yazirangiridde nga foreign terrorist organizations okitegedde kali yagambye nti nno bino bibiina bya butujju ebyekuva ebweru w'eggwanga ekisooka munaffe atuliza yagambye nti nno waliwo ekibinja ekyabundabunda okuva e Salvador kino bakiyita MS-13 n'ekibinja ekirala nayo kiva Venezuela kino kyababundabunda okuva Venezuela bakiyita Tren de Aragua naga nti nno bino byagatibwa ku listi oba ku lukalala olulimu abasajja ebinja biri munaffe obuyinja buli oba batujju nga Al Qaeda oba nabali abayitibwa nga aba Islamic State sakompozi ne Hamas. Trump bw'atyo yagambye omunange nate atuwuliriza ali Impact FM radio Samayinja. Tugenze nate ku order endala Trump biki yataddeko omukono bino okuba nti omanya
bikuyamba tebikuyamba, bikwatako tebikwatako, of course bikwatako. Yagambye ekirala okuddamu okuzimba ekisenge oba kiyite bbugwe. Ng'omu bannaffe ku kulangirira okwamangu ennyo kwe yakoze naddala ku nsalo ey'obugwanjuba gye bayitanga southern border, Donald Trump yalangiridde abakulira ebitongole byonna byonna okuddamu okutandika kaweefube ow'okuzimba, okitegedde, ow'okuzimba bbugwe ono. So n'agamba nti nno kyalina okuba kiri kimu kyokka, abazimbe kibayitanga additional physical barrier, ekisenge kiga okuba kikugira wali ku bbugwe abantu abava eri mu bugwanjuba nga baagala okwesogga Amerika. Yaga ekirangiriro kino, yaga si kiragiro ky'abafuzi nedda. Era munnaffe yagambye ye nga ye yakiwadde n'agamba nti nno si executive order nonga tikiri kiriya agakikola atya, tewali na nsonga etya jaga kuba ni munange afandinga oba bateekamu ssente okuba bazimba ekisenge kino oba bbugwe ono. Nejjukira Trump ono nga asobola okulondebwa mu mwaka gwa 2016 yateeka omukono era ku kiwandiiko kyennyini ekiragiro kino, naga bazimbe ekisenge oba olukomero olwo bazimbe bbugwe ku nsalo. Wadde nga muganda nga atuuliriza ebitundu ebisinga obungi ennyo tebyazimbibwamu era ebisinga obungi byalekebwawo nga tebiwedde. Kati yamudya mbigera agenda okudda ye teyali interested n'akamu n'akeddagala n'akireka nga kiri awo tewali akifaako n'omu. Trump agamba kino okuddamu natekola ki kizimbibwa gomna nga atuuliriza. Ekiragiro ekirala kireka omukono Donald Trump ng'ayingidde mu office, yagambye kye bakiyita remain in Mexico, sigala mu Mexico, remain in Mexico. Trump yazzeemu nno buzzi okussa omukono nate oba okussa emunkola enkola eno eya remain in Mexico y'okusigala mu Mexico ng'ekiragiro kyennyini kyalina okuba nga kitandikirako era kitandikire okuba nkikola. Yagambye nti nno ekisookera ddala ebipimo okuva mu kisanja kye ekyasookera ddala kyazzaawo abanoonyiboobubudamu betugamba nti nno abanoonyiboobubudamu bano abatali ba Mexico nga kasanvu, in fact ng'emitwalo 7 mulambirira eri emitala w'ensalo okulinda okuwulira omusango. Okiwulira nti okuva mu first term ejja yalimu luli yali yazzaayo abantu abatali banoonyiboobubudamu emitwalo 7 mulambirira. Nti yagaa nti nno bw'obanga ozze ng'olina kye weetaaga tonoonya mu ggwanga lya America wabula oli Mexican, sigala yeeri basooke bakwekennenye bonooba osaanidde banaakuggulya n'oyingira n'osooka ojja mu America osaba olw'obuddamu oba bakuwa obuddamu nga wabula oli mu nsi yo mu mbeera bw'etyo munaffe atuuliza. Akati no eyenkola naye Trump yamaze kyakola kibayita omukono munanga ali eyo. Akati ensonga endala migration policy, enkola ey'okusenguka. Mu kyagiro kyekimu kino Trump nga pulezidenti yaggaddewo kye bayita major Biden era immigration pipeline. Waga nti no pipe ennene nnyo ey'okuyingiza abantu mu ggwanga ku mulembe gwa Biden eyaliwo. Era enteekateeka lunafu atuliza yali nga bagiyita yali initiative eyali nga esobozesa ababundabunda aweya ddala emitwalo 3 okuva mu Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela okulinnya ennyonyi muna okugenda mu Amerika. Biden yajinga agiteekawo. Kati enkola eno gye twogerako emanyiddwa nga CHNV nga amawanga ago Cuba, Haiti, Nicaragua ne Venezuela yategekebwa nga bakendeeza engeri gyasalamu ensalo okuva mu mawanga ago okwesogga Amerika, ng'ekikola ekyo ye administration oba mu buyinza oba Joe Biden ng'akyali mu kulembeze ogayina emeddwa nga erya Amerika. Kati kyo nakyo munafu atuliza Trump yagee balina okuba ne bakyekenneenya. Okay, ekiragiro ekirala kyataddeko munange omukono kibayitwa death penalty for certain immigrant criminals. Ebibonerezo ebyokufa eri abanoonyiboobubudamu abamenyi b'amateeka bano betwogerako abamu nga basenze mu mbeera bwetyo ovudde mu nsi y'ebweru ozze mu Amerika bakutte nga omenya amateeka gali gennyini etteeka ery'okufa likwogerako ki. Yaradde omukono ku kiragiro kino ng'omukulembeze w'eggwanga nti kakati we bakwata ng'okoze omusango gwa naggomola zibayita crimes ezo ez'akabi
munanga atuliriza capital crime committed by an alien illegally present in this country. Kasaba kwata olimbe nyuma mateeka already bakwatidde bugwange lya America ozo omusango gwa naggomola izazo kibayita death penalty ekibozo ekyokufa Trump yakizizaawo. Kakati nno wetuli awo mugana nga atuliriza tekomere ku ekyo nayongera n'agenda mu maaso n'agamba atya Donald Trump ku kyokuba nga bakiwa kibayita deportation okugobwa mu nsi bakutikkodde wammwe. Trump yasize ekiragiro ekyokuba ndi munange yayimiriza oba ekikomya omuze ogw'okukwata n'okuyimbula abo bonna bako kibayita catch and release. Enkola gye bagamba nti baddekiriza ababundabunda okubeera mu bitundu ebya America nga bwe balindirira okuli omusango gwabwe babakwatiddeyo ogenda kola otya nti beerayo mu America bakulindirira. Kati nno jjukira emabegako yalonchinga oba batongoza enteekateeka eno ey'okugoba abantu mu nsi esinga obunene mu byafaayo ebya America n'okukomya enkola ebadde maze ebbanga ng'ekuuma abavunaanyizibwa ku by'okuyingiza abantu mu ggwanga mu gavumenti eya wakati okola ebikwekweto ekisooka ku kanisa ne mu masomero nga bakunoonya omunanga atuuliza eyo. Kakati bagamba nti nno muganda wange bw'obanga oli mu ggwanga eryo mu ngeri y'emenya amateeka n'oba oli mu kyaki oli mu ssomero balina okujja ne bakununayo ne bagamba nti eya baasi bakuzze wammwe ebyo nebina byogenda okukola obere nga obikola oveeyo wammwe. Okiwulidde eyo order yagitaddeko omukono nagamba nti eya baasi kiwedde catch and release eyo enkola yagiyimiriza. Donald Trump Joe Biden yali agamba nti awe bakwata bakute then bakunoonyerezeko balabe. Kati enkola yagijjeewo naga nti no tejja kola we bakwata kiri kimu kyokka bakwate bakasuke bakuze wammwe eyo bakunoonyerezeeko obanga oli mulamu oli mutuufu nnyo tolina misango banakuzza mu ggwanga lyabwe. Naye yagisayininze Donald J. Trump. Akati nno ekirala nagamba n'okugamba twatugenda ku nkola emayiddwanga eya TikTok ogwo mukutu gye bagamba gye mikwanira wala abantu gye baddako ne basindika obubaka wano Uganda mwemoolera mwemolezi ne mu nsi bakolako business ez'enjawulo. Of course mu Uganda bokka abamu bakolako business abalala beemoolerako. Akati yasayininze yatadde omukono ku kiragiro ekyokwongezaayo okussa mu nkola etteeka eriwera omukutu guno ogwa internet ogumanyiddwa nga TikTok ogwa China okumala ennaku 75. Kino bakikoze obwosi TikTok yakiwelukamiza yakisanyukidde era Trump n'asuubiza nti ku nsonga eno bagenda kuzzawo balabe bagenda kuba bagizzaako era kye bakoze bali bagyeko ezimu ku ezo services mu America eza TikTok so kwanga ogikozesa bamaze okusayininga kino ekiwandiiko ne bazzaako nate emikutu ka TikTok kyakolera mu America okumala ennaku 75. Trump yagambye nti ekyamukozesa kino ng'ayagala kuwa bannannyini TikTok kibeta parent company ya TikTok ajja obudde obumala banoonye patana wagenda okuwandiba patana linga naye okugula nti patana nga mu ggwanga eri America ng'agule kibayita majority stake ng'agamba TikTok eringa ng'alinamu shares ennyingi nnyo nga Bamerica. So n'agamba nti nno ekiwa kiwedde ayinza obbakiza okuwandi basigala bakola seba nabo bakikkiriza ekyo. Oyabuuziddwa director byakola ng'amaze okusayininga oteeka omukono ku kiragiro kino. Trump yagambye nti nno kimuwa kibayita obuyinza obw'okugula mpozi n'okuggalawo kibayita TikTok singa bati bakoze eki tebagenze mu maaso nga bino babikkiriza. Kati President John Pego twogerako munafu atuliza jjukira yavuddeyo n'agamba yavaayo mabegako luli ng'ayogera n'agamba TikTok eno nonkwadde bali bagala okuba bagiwera mu America naye yagenda okiraba bwe bali mu campaign ebyaddala yatambuza nnyo videos bwe bungi nnyo ekyageza okuba kyatwakitinga abawagizi n'abantu abalala bonna abasuka mu bumi n'obuwumbi nga balaba videos ze nga bayita ku TikTok. Niyo ensonga yagenda nti nno ya mugaso mu ggwanga eri America esigalewo tulabe esigalawo etya nga banoonyeza kibayitanga patana nga mu America eberi wano nga America abachina si batwala seri zaffe zokka mu mbeera bwe zityo. Wetwavudde awo munafu atuliza tugenda kibayita government reforms ennongosereza mu gavumenti. Omusajja ono Donald Trump waliwo enkola emayiddwanga eya Doge and Elon Musk omugagga yagambye atya Trump yaladde omukono ku kiragiro
ekitondawo ekitongole ekimanyiddwa nga Department of Government Efficiency DOGE. Ekitongole kino kipya era aga nno kino ekitongole kigenda kuwabula gavumenti era ng'ekigendererwa kyabyo kiri kimu kyakukendeeza ku nsaasanya ya gavumenti. Kino ekitongole yaga kisuubira okulemberwa omugagga nagagga Elon Musk. Era muganda wange Trump yamwogeddeko birungi byereere naga nti no Elon Musk ono gwolaba ekisooka yakulya kampani emeddwa nga eya Tesla ne SpaceX ekola ebizunguzi ebigenda waggulu ku mwezi n'emmotoka zino ze bayita ez'amasannyalaze. Era nagamba nti nno ono Elon Musk agenda mufunira office nga erimu abakozi nga 20 mu kitongole kino ekipya okuba nti munnange ensi ebawoomera mu ggwanga eremeddwa nga erya Amerika mu mbeera bw'ekyo. Kale tuli kati ku gavumenti ennongosa zakoze mu kibayita mu gavumenti ennyinnyini eno. Ensonga endala yabadde yaako kibayita freezing on government hiring. Terituddamu kugaba mirimu mu gavumenti ya wakati. Nagamba okujjako mu magye ga Amerika n'ebiti ebirala ebiwerako empolampola. Bino yonna agambye kati tewakyali kuddamu kugamba nti nno bawa omuntu omulimu mu gavumenti nedda paka nga gavumenti enge ya Trump efunye obuyinza obujjovu ku gavumenti. Soka kubanga obadde osubira omulimu mu nnaku zino atana kwetereeza ekyo munnayi bakisazizzaamu naga ati ekijja kukola balina okuba balindako balabe yeetereeza ennyini then abeere nga munnange ekyo kimutambulira bulungi nnyo. Munafa atukuliza katukume katonyo tankirawo nate program Kaluma Nywera kanzije okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, buterevu kyalifera mafatuliza program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange kyagamaso kwantu kyakuweereza. Toba nate ezimu kwezo chuta executive orders ebiragiro Donald J. Trump president gwanga ya America wa mulungi ogwa 47 bere ko biwaita omukono era bera sokwa ndibikolerawo mbagirawo munanga atuliza. Akati nno ekiragiro kyo kyatadeko munanga omukono Donald Trump yaragidde abakozi ba government bonna abali kati mu holiday nno okudda ku mirimu olina kubanga mukolera mwina kolera mu office abala temukkirizibwa kukolera ate waka. Emimu gyasajja ba office togikolera waka jangu ogikolere ku office tebya gambo ate wo why juke bya luli ndiguli bamukutte ne smile documents waka Joe Biden ngali azituteyo ebintu ebityo byonna. Okay, nga tuvude ku ekyo nate ekiragiro ekirala twabukyadeko kibaita omukono eno bagita censorship. Eno no censure oba censorship isesinga obungi oyinza ogati okusengejja. Twabadde omukono ku kiragiro kino ekiragira okuzzawo eddembe ey'okwogera n'okulemesa gavumenti okusengejja. Okitegedde? Agenti no, you know what? Bazzeewo eddembe ly'okweyogerera. Ekiragiro bagamba nti no kiwa oba kiragira ssaabawolereza wa gavumenti okunoonyereza ku mirimu egy'abakugu mu bitongole ng'ebitongole eby'amateeka, akakiiko akavunaanyizibwa ku by'emisolo, sakopo n'akaja akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi. Akibagamba ka Federal Trade Commission mu kiseera kino nga bali mu kuba kabaga nti nno ebyalululi mu promo administration ya Joe Biden kyali kitya banoonyerezeeko tulabe basengejje singa obasanga munaye baziza emisango kiriza obaga balina kuba nti bali out kubanga eno gavumenti mpya eyatobe gyataddewo. Ode endala oba ekiragiro ekirala Trump kyaddeko omukono bakita political prosecutions okuvunaanibwa mu byobufuzi kyasayinize yagera nno kino kiragiro ekyomukulembeze eggwanga ekigaana gavumenti okukozesa nate kyebayita munange ebiri ebyokwansi bagamba munange ebyobulabe ennyo ddala ezokwabimalawo kyebayita obulamu ku bantu oba bannabyabufuzi bonna. Era munnaffe tyakumenyeko ekiragiro kino kiragira n'okwekennenya emirimu gyonna egy'ebitongole ebyenjawulo ebikuuma ddembe n'ebikessi wansi wa gavumenti ebaddeko eya Joe Biden okuzuula ebikola byonna byonna bibadde bakola ebyokuba nti bakozesa ebayita munange ebyokulwanyisa ebyenjawulo n'oluvannyuma okuteesa kibayita ekyo weaponization. Then bali okuba bateesa ku bikola ebyennyini ebituufu ebyokutereeza ebitongole ebyo babitereeza batya. Wabaddewo abantu beemulugunya nti bankwata batuwamba ne batucunya mu mbeera bwe zityo twabagambye nti abalina okuba nti beekennenya ensonga zonna ezo. Trump basebole bannyabo olwatuuse ku kye bayita ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna World Health Organization. Trump yaragidde n'ateeka omukono ku ndagaano nti no babeere nga eggwanga erya Amerika liddamu nate okuva mu kye bayita ekitongole kino eky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya WHO
yagenda nti kino ekyennyanja kisava kino kinene nnyo nnyini ddala weyadde amaze okusayininga era kati gwe mundi gwakubiri munaffe atuwulizanga eggwanga erya Amerika ayagala libeere nga aliwa order okuva mu mukago guno ogw'obutaba ebyobulamu mu nsi yonna. Jjukira lwasookera ddala ng'avudde mu kwa president afuuse president yali sayininga naye ate omune we yaddeyo n'abazzaamu. Kati Trump agamba nti nno ekisooka ddala kino ekitongole ekituula mu Geneva eri mu Switzerland engeri ensonga kyayagala Amerika ebeere ng'eva mu kitongole kino tekyabayamba tekyabawa ssente engeri gye bakwatamu ensonga za COVID-19 era ye yatandikira okuba nti abiraba n'agamba nti mmwe kyemuliko temukitegeera era kyava nti yali yabigoba ne Joe Biden nga yamudya mu bigere ye n'abizzaawo. Akati n'agamba kyalina okukola kiri kimu kyokka nti kyalagidde ekiragiro olunaku olusookeddera Amerika eve mu mukago guno okujja bamaze okuba nti beeterezanga bo. N'agamba nti nno nkimanyi batwagala tubeere nga tukomawo naye katulabe ki ekinaabeerawo. Bino wabireetedde gavumenti nno olwedde anenya ekitongole kyennyini ekyeggwanga kino ekyebulamu engeri gyakwatamu ensonga za COVID-19 ku muggalo ogwo ogwawuliwo baga nno COVID yali yavaasima mu Wuhan mu China n'ensonga endala ez'ebyobulamu zaga nti nno ekitongole kyalemwa okuzitunuulira n'ozikwata ekisajja kikulu n'olw'ensonga eyo ng'ate amasonga lwaki Amerika eyongera okuba nti munange bawa akasente. Ekiragiro kino munaffe atuuliza era kiraga nti nno Amerika tejja kuddamu kuwa ssente ekitongole kye ekya WHO ekibadde ekitundutundu ky'amawanga amagatte. Era Trump yagenda nti we yali mu office omuli ogwasookera ddala yali nnyo ng'atunulira ensonga bwe zito naga ati nno bino bye mutunuulira China yabadde responsible etekeyo kibayita omutemu omunene nnyo era mu COVID-19 pandemic eyo. Era n'avayo n'anenya ekitongole kyeyimeddwa nga ekya WHO okuba nti kyali munange kyekusse nnyo nga kitiitibya nnyo China kyokka ng'ate wavudde munange akatyabaga ne wansi wa administration ya Joe Biden nga kyali mukulembeze eggwanga lya Amerika lyeyongedde okuba nti era yemukubajo agasinga okuvujjirira ensimbi ekitongole kino era mu 2023 kigamba nti nno kyawaayo ekitundutundu nga kimu ku kyakutaano ku bajeti y'ekitongole kino yonna gyekikozesa buli mwaka nga ya buwumbi 6 mu milioni 8 eza dola. Kakati nno nagamba n'ekirala nti nno n'abakugu bennyini ab'ebyobulamu abamu bavudde kukosa banya Trump bino kye yataddewo naga ati ati bajja kiza mabiga baga nti nno bayiraliikiridde kinaalekawa nate endwadde eziso okuba zirumba eggwanga erya Amerika omuli endwadde nga malaria omusujjambo ogw'ensiri omuli akafuba omuli HIV ne AIDS singa Amerika ebevuddemu nga likyateekamu kye bayita nsimbi ku global scale. Akati nno ekyo nga kikyali awo Trump yabikola ebyo Trump nga tuvuddekaawo tugendeko nate mu kye bayita policies enkola oba amateeka agabadde agawo musajja gwe yaddira embigere amadwa nga Joe Biden muganda ng'atuuliriza enkola yaga nti alina okuzizzaayo emabega. Ekisooka yagambye nino kyasooka okuba nti akulembeza America first, America yeesooka. Era mu kiragiro kye yakoze ng'omukulembeze w'eggwanga yayimiriza kibayita obuyambi bwonna obujja mu ggwanga erya Amerika n'obufuluma mu ggwanga erya Amerika nagamba nina okuba nti bakola kibayita review policy okwekenneenya enkola zonna ezo balabe ddala mu biseera bya Joe Biden ebadde etambula etya. Era okusinziira ku press secretary wa White House omukyalo yavuddemu naye n'agamba nti nno gwe bayita Caroline Leavitt yagambye nti nno eno yenkola Trump gye yataddemu kye bayita omukono emayiddwa nga American first foreign policy. Kakati nagamba nti nno basobola kutunuulira America tana kutunuulira ate ensi yonna yonna ndala. Akati nga tuli mu foreign policy eno yennyini yayogedde ku nsi emayiddwa nga eya Cuba. Donald Trump yagambye nti Cuba edizibwe ku lukalala olw'ensi zasuubira nti ziwagira obutujju state sponsors of terrorism. Jjukira bino betwogerako Joe Biden yajijja ku lukalala luno naga nti bazzawo kye bayita enkolagana wakati wa mwanga gano gombirire. Era Trump yasuubiza n'okusuubiza nti n'eggwanga erimayiddwa nga erya Venezuela naye obudde bwonna agateekako kye bayita envumbo kubanga ensi zino bbiri yagamba nti nno bw'azitunywamu bw'ati ziwagira obutujju ziwagira abayaga kyewaba bate bayingira mu ggwanga erya Amerika. N'agenda ku kiragira ekirala n'agamba nti nno waliwo ebintu Biden bye yakola kye bayita Biden era regulations amateeka ge yayisanga. Era n'agamba nti nno ekimu ku ekyo kyaddeko omukono okuba kitandika mu second term ye eno amangu ddala amateeka 8 namukadde gwayita Old Joe
gyateeka mu nkola gonna bagasazeemu kubanga tegakola mu kisanja kye kino nga ye omuto ku Joe Biden. Etteeka eddala yataddewo lye bayitanga regulatory freeze yasayiniza etteeka muganda wange atuwuliriza eryokuba nti tewali muntu yenna mu ggwanga erya America twogera olunaku olwaleero akirizibwa kufulumya kiwandiiko kyonna okuggyako nga Trump ne gavumenti ye efunye kye bayita full control. Kati kitegeeza nti tulina okubala ng'ennaku nga 10 oba mwezi oba bityo nti omusajja ayingidde mu gavumenti atudde nakuba nga atunuulira kyekuusa ku kiki kyeyasayinize ekyokuwa emirimu. Teri akkirizibwa kuba mulimu yonna okujja ku gavumenti maze okuba nti eteera mu buyinza ne beekenneenya okuba nti bawa omulimu ovaawa okola ki mu mbeera bwetyo. Kale Trump teyakome ku ekyo munnaffe atuliza ekiragiro ekirala kyadde ku abo munnaffe bonna abaali baagemebwa infact abatagemebwa COVID-19. Yagambye nti ng'ekiragiro kye okutandika okuba nkikola kisaanyeewo ebintu byonna Biden yateeka mu nkola. Trump yavuddeyo n'agamba nti abakozi bonna aba gavumenti eggwanga ya America waayisa ekiragiro nga bagaba balina okuba nti bagemebwa COVID. N'agamba nti abo bonna abaagana okugemebwa baagobebwa ku mirimu. Mwalimu abasirikale abasukka mu 8 bonna. Trump yagambye ekiragiro kyakisazizaamu badizibwe ku mirimu gyabwe era bonna baliriire n'obalirira. Eyo ne poliisi bagiyitanga Pentagon COVID vaccine mandate. Yagenda nti nokasabairwa bagoba ku mulimu wagana okugema COVID-19 ne bakugoba ku mulimu bakuze ku mulimu bakuseze walina okubanga ofuna ate bakuyina okulirira. Trump bwatyo bagambye. Yuka Trump yagenda okugamba abantu kwabo yalonze okuba nti bagenda kukolya kibayita obyobulamu. Yagaba beekenneenye nnyo bire bagemagema abantu mu ddagala libageesa obugeesa ku bantu tekijja kukola mu gavumenti ye. Ne tuvaawo ne tugenda mu maaso ne tulaba ku kyekikula ky'abantu diversity and gender. Donald J. Trump ng'afuuse omukulembeze eggwanga erimanyiddwanga erya America. Olunaku olw'eggulo beyaddeko kibayita omukono yaludde ensonga ekikula ky'abantu kibayita gender. Enjawulo w'ekikula kuba diversity and gender enjawulo n'ekikula ky'abantu. Owulira kati kisooka yabadde ku nsonga emanyiddwanga eya transgender people. Abantu abakyusiza ekikula kyabwe. Trump yafulumiza munange ekiwandiiko kino kiragiro sina kiwandiiko. N'agamba nti abo bonna abakulira emirimu mu gavumenti n'alagira nti America egenda kukkiriza ebika 2 byokka mu kikula ky'abantu abasajja n'abakazi. Era muganda nga tuza nagamba nti nno bino biragano bibakyusakyusa abantu. Simanyi nti njagala kuba gundi mpulira ng'omusajja mpulira ng'omukazi byonna bigobe. N'agamba kino akiyisiza aye tewali kumuwakanya. N'agamba ekiragiro kino akimanyi kigenda kukosa enkola eyabo bonna abadde bakwagana gavumenti. Simanyi bano aboojogerera, simanyi bano abalonyiza ebiddembe by'obuntu, simanyi abateeka ssente mu gavumenti saako n'amakomera. N'agamba ye nga ye tafuddeeyo era akimanya kigenda ku affectinga oba kukosa nnyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku passport wamu ne visa. N'agamba nataya kumanya nga Trump America ya Katonda. Aya basi ku nsonga y'emu y'ekikula ky'abantu waliwo enkola emanyiddwanga eya day mu ggwanga lino erimanyiddwanga erya America era ekusa ku kikula ky'abantu. Eno n'enkola munnaffe atuwuliriza bayita DEI. Mu kirangiriro kino Trump yakomekereza programu zonna eza gavumenti zonna enkola ebigambo n'empuliziganya ezitumbula oba eziwagira endowooza y'ekikula ky'abantu kibayita gender ideology. Bali mu byogerako birisikasako soma ebikoze bitya mu ggwanga erya America. Naga nti tekijja kukola. Era mu kiragiro ekyenjawulo kiyakoze kweyo munnaffe kibagamba yayimiriza emirimu gyonna. Naga programu zonna ezibadde wansi wa programu emanyiddwanga eya day diversity equity and inclusion mu gavumenti ye gyatwala aziyimiriza. Era ekiragiro kino bagamba nti kyaleetebwa Joe Biden biseera 2 nga kimalawo bakuba nti kimalawo programu za gavumenti zonna eza day ez'enjawulo. Era nga bagamba nti nno bano zibadde ziteekebwamu ssente gavumenti baddekamu ssente mu programu zino okuba nti eziwagira okubeerawo. Era agati ekiragiro kino kikwane ku bitongole byonna ebya federal government ya ggwanga erya America. Era nga mulimu n'ebyo bagamba
engeri gy'ofunamu ensimbi nga gavumenti yezikuwa kuba gavumenti ebadde nga esponsoringa abantu bano abasiyazi abaki byonna nga tefaayo era n'agaana okugamba nti nno yasuubiza ebirala bingi bigera kuba nga bijja bibeere nga kkiriza oba gaana bikosa omuntu sekinnoomu oba mu gavumenti for the betterment ey'omuntu oba ekikula ky'abantu. Donald Trump nga tuvudde ku kiba ky'abantu munaffe n'agenda ku kye bayita okweddiza agamu kwaga amatwale kye bayita renaming amatwale agamu agali gaweebwayo mu biseera ebya Biden tebabifaako. Awo ekisooka yagee bakyuse erinnya erya Gulf of Mexico. Trump ono gwolaba yali omukono ku kiragiro ekiga bakyuse erinnya eribadde Gulf of Mexico baliyite Gulf of America. Omusajja yeyagaliza muganda wange. Kyekomye ku ekyo waliwo olusozi olumanyiddwa nga Denali luli mu Alaska. Yafulumiza ekiragiro n'agamba yaga sekretary ow'ensonga z'omunda mu ggwanga nti nno badde baluyinaming balukyusa erinnya okulujja ku Mount Denali baluyite Mount McKinley. Ekikola kiriki ayagala mbukosamu kitiibwa yali pulezidenti gwanga erya America wa 2025 era nagamba nti no poliisi ze yateekangawo Trump yali ng'azaagala nnyo kati n'agamba nti nno okuba nti amusiima olusozi baluyite erinnya lye. Jjukira ne pulezidenti Barack Obama wejja mu buyinza yakyusa erinnya lino okuva ku McKinley ne baliza ku Denali nga kyagala kyali kimu nti nno olusozi lwalina akakwate n'abannansi abali basookawo native tribes abataali b'Amerika. Akati nga bagamba nti ekigambo kino ekimanyiddwa nga Denali ekiri mu luyindiyindi bwe lutyo nga kitegeeza the great one era nga kigamba nti omusajja bayitanga Charles Sheldon yali yasaba ekitongole kya engineering mu Alaska akakiiko nti olusozi baluyitenga Mount Denali National Park olw'ensonga nti no abantu abasooka abayindi abali mu kitundu ekyo yenye libayitanga nti Denali bagamba the great one balinga balussamu ekitiibwa n'oddukuma nti balukutteeko waga balina okuba nti balutiitiibwa mbeera bwekyo. Kakati muganda nga tuliza eno Mount Denali ebadde bwekyo olusozi olusinga obuwanvu mu North America. Ate ng'era mu byafaayo ebyedda ekigambo Dena bali bakikozesa nnyo nga kitegeeza abantu abasooka mu kitundu ekyo be bayitanga ba Koyukonu mu Alaska abaatuulanga mu kitundu ekyo mu mambuka ag'olusozi olwennyini. Naye mu mwaka gwali gwa 1975 state ya Alaska nevayo neesaba nti olusozi luno initially erinnya lino erya Denali balitongoze era ne balisa ne mu kyapa. Erinnya badde balikozesa nnyo ba natives bano abantu basookawo paka Trump yagenda nti yeti bimukolera ebyo munange naga nti kasiime president aliko president wa 2025 n'alituuma olusozi lumanyiddwa nga Mount McKinley wetwogera kati olunaku lwaleero. Kale tuvuddewo tugenzeko nate munafa tuliza mu kye bayita economy ebyenfuna byo Donald Trump yabyogeddeko ki oba enago ze sayininze zabadde ziraga ki mu byenfuna mu kaseera kano kennyini. Donald Trump yataddewo omukono ku ndagaano ng'asaba buli kitongole kyonna ekya America ekiri wansi w'eggwanga eno n'agamba bakole nga kikola ku bbeeyi that is abantu engeri gye basaasaanyaamu mu ggwanga erya America. Era ekiragiro ekyo n'agamba nno si kiragiro kiri awo wabula kyabakulembeze bonna ng'asaba ebitongole byonna okutunuulira okukendeeza ku ssente ez'amayumba ez'ebyobulamu ebintu ebikulu eby'omu maka saako mpozi n'ebyokulya saako n'amafuta. Era n'abagamba nti nno awadde ekiragiro ekyo mu nnaku 3 gwe mwezi gumu yeetaga lipoota emulaga nti nno fe aba state eno tukendeezezza ku nsaasaanya abantu engeri gye bagula ebintu bagisale abantu engeri amayumba gye basulamu mayumba era engeri ezisaliddwako so alipoota bagimuwe mu nnaku 3 mu mbeera bwetyo. Kosa America basinga obungi nnyo bakubye enduulu baga nti abataasizza nnyo kubanga batuuka ku kye bayita munange ensula ekiteekwa kuba kibanyiga nnyo nga bw'okiwulira. Twavudde ku ekyo ne tugenda ku nsonga ey'obutonde bw'ensi enkyukakyuka y'obudde climate change. Awo we tuli Donald Trump yagamba ekisookera ddala yagayagala kuva mu ndagaano emanyiddwa nga eya Paris. Endagaano gye twogerako bagita Paris oba Paris Accord yasayiningibwa ne Donald Trump yavaayo n'agamba nti nno tebagyetaaga. Endagaano eya Paris ya mbeera ya budde. Jjukira ensi zonna zaatuula ne zisalawo ne zigamba tugenda kukola kyokuba tukendeeza ku bbugumu eryeyongedde mu nsi yonna buli kaseera liba lirinnya bulinnya. Kati Trump jjukira yavaayo oluyi emayugako n'agamba nti climate change eritibwa China
n'olwensonga China ina obuvunaanyizibwa bonna mu kuba nti ekola ki ekendeeza ebbugumu. Kakati Trump era we yali ng'ava kuba president luli ng'asayiniza agambye nti America eve mu kye bayita that is mu ndagaano eno. Biden bwe yadda n'agizzaamu mu 2021. Kakati kino kitegeeza ki by the way eri ensi Trump yaddeko omukono agati no America eveemu kitegeeza nino funding ebyegenda okuba nti efunibwa sima kugira kulwanyisa okusimba miti kola ki eba tejja kubeerawo nga America tadde muserezaayo mu mbeera bwe zityo. Kakati no kitegeeza ki ekyo eri bannabatonde bwansi bonna kiriza obagaana kasita America ebyange evudde mu kibayita Paris Agreement eno kitegeeza nti no kati mubadde mulwanyisa okombatya climate change kiba kizeemuko kibayita munange emigozo obano. Lwaki bali bagamba bakendezi bayita global oba emissions ebikaka bino munange bifulumizibwa babifulumya basokwa ni bayamba n'okukuuma abantu abali mu mawanga agakyakula nga Uganda n'amawanga amalala n'okuba nti no munange ebiseera ebyobijja eby'omu maaso kibayita future generations muna ekibanga kikuumibwa. Akati kubanga America ogiye mu kibalo kino kitegeeza ate nga yemu ku ezo ezisinga okufulumya ebikaka bino kitegeeza mugana wange oba ogyemu amaanyi mukaweefube w'okuzzaawo n'okulwanya obutonde bw'ensi. Trump yagamba ati no China inobo yeyina ye responsible ku kino yeba munange ekikola. Ne tuvaawo ne tugenda maaso ku kiragiro ekirala Trump kyeyayisizza. Trump yagambye kino bakiyita National Energy Emergency. Embeera y'amangu y'amasanyalaze mu ggwanga. Trump yavuddeyo n'agalangirira mu butongole embeera y'amangu era n'asuubiza okujjuza amafuta. Uli omusajja ono bannaayi oluvannyuma okuba nti nno agambye America ebeerenga eva mu kye bayita olukuŋŋaana olwa Paris Accords n'agamba agenda mangu nnyo kujjuza oil reserves za America ziddewo. Era omukono gwe yataddeko munange yagambye nti n'emirimu gyonna egikolebwa mu Alaska ewa kye bayita extraordinary resource potential wagikwe mu Alaska awo balinawo kye bayita amafuta ne gaasi muyitirivu nnyo. Ne America kye badde ekola ebadde tesima amafuta gaayo era nga amafuta gerina gasinga obungi egajja mu nsi gabba mu nsi ez'enjawulo tegagula bule gabba bubbi agasinga obungi okuva edda kubaga nti reserves za America erina reserves ezo okubanga zitambuza eggwanga emyaka 30 nga lekutte ku mafuta gaayo. Kakati nyevuddeko emagakaawo bananga okusima amafuta benyini aba America agali mu reserves ne bagati ndwanako ne bagajjuzaawo. Kati yagambye agenda kuzzaawo reserves zonna zibeerenga America eddamu okuba nti badwiringa basima amafuta yanagaa kyo bayise drill baby drill for more American fossil fuels. Kati budde bonna agakuddamu ate asima amafuta. Kati bali bagamba bino osima ati nno baleeta emmotoka ez'amasanyalaze abasima amafuta timujja kufuna katale. Trump agambye nti amafuta bagalina bakuba munne bakola ki bagafunamu. Eyonge wedde era tukyali ku butonde bw'ensi enkyukakyuka y'obudde. Trump yavuddeyo mugana ng'atuuliriza mu kiragiro ekirala eno bagiyise end green new deal. Okitegedde eddiiru empya nga ekiragiro kye yayimiriza. Diiru eno empya eyitibwa green new deal eno ebadde munnaffe enkola mu gavumenti ya Joe Biden zaali zigenderera munange okutumbula emirimu gy'obutonde bw'ensi okulungamya amakolero ag'amafuta saako n'ebintu munange ebyenjawulo ebikadde wamu n'okukendeeza ku bukyafu. Trump yabiyimiriza bino byonna era n'agidde ebitongole okuyimiriza n'ensimbi eziweebwayo nga bayita mu matabi munnaffe 2. Etteeka erisooka edda bataddewo gye bagamba nti etteeka erisooka kwaga amatabi abiri ge yataddewo oba amateeka ge yataddewo abiri ago ge bayitamu eri baliyita the Inflation Reduction Act. The Inflation Reduction Act etteeka erikendeeza ku bbeeyi y'ebintu n'enteekateeka endala ebikwata ku bikozesebwa oba ebikolebwa n'emirimu egy'enjawulo. Era yagamba nti America egenda kukomya liizi ku faamu z'empewo wampozi n'okusazaamu ye kye yayisemu ne mandate ey'emmotoka ez'amasanyalaze. Okitegedde liizi yadde bateeka ku gundi kye bayita wind farms nezikola amasanyalaze agenja ogayita muki amaanyi g'enjuba amaanyi g'embuyaga yagala gazikomya. Nekino kye bayita mandate y'emmotoka z'amasanyalaze takirabamu yaddayo ku kiri kyogala nno tugenda ku kiri ekigamba ki kye bayita green biki takija kikolako yekadde ku nkola eri eyaffe enkadde
ye Donald Trump ye munafatuliza n'ebiragiro bye byatadde ku kibayita munanga omukono. Tuluka ku butabanguko kibayita capital riots. Mugana wange Donald J. Trump yadde omukono oguddiramu kibayita abantu abasukka mu 1,600 bano nno nga bakwatibwa mu kwekalakasa okwaliwo wali nga balumbye ekibuga kibayita balumbye ekitebe kibayita US Capital mwaka wa 2021 nga bali bekelakasa bagamba nti Trump yali kasanga atava mu office bamubba akalulu. Kati abantu bakwatibwa abo ne babadde mu makomera era ku abo bantu lukaga lulambirira bavunaanibwa omusango gw'okukuba n'okulemesa abaserikale ba gavumenti munnange okuba ne bakola emirimu gyabwe. Era abo basibibwa Trump yasainize naga nti no babate tebalina musango bonna bagende balye butaala. Era waliwo abalenzi waliwo obubinja bw'abalenzi munnaffe abo bagamba nti nno eggaali Trump yalina eggaali munnaffe eggaali eno abalenzi babayitanga Oath Keepers Proud Boys. Kati abo kabinja ka far right groups abaana abasooka ne balumba abamu bakolera ku kompyuta abamu ku kompyuta abamu ku masimu nga bawa ebiragiro mugende wano mulumbe mukole muti mugende muti mulumbe ekitebe ekikulu. Kati abo nabo bali babakutte baga nti abo balimu abantu basuka mu 1,500 balambirira emisango gye bateekako ejenjawulo abamu babadde mu komera kati emyaka 4 mirambirira. Trump yagambye nti no bano 14 ku abo ba Proud Boys and Oath Keepers mbuba kumba ebirayiro bya Trump berenga bateebwa. Yani baga nti no kino kyawededda kasamu nange kiyita ate muna obona okola ki obona kukkiriza bukkiriza no sa kibayita mu nkola ebiragiro bya president byaba munanga ayisiza gomunafatuliza liko Pact FM radio Luwasa Mayinja. Hakati mugana wange ebimu ku ebyo Trump birugano byataddeko omukono nanga nti ebirala byalina kusako omukono mulinde mu Justin naku ntininyo ajja kubakiriza obagana abitaddeko. Mu bino mulimu ng'ebyemisolo egyenjawulo nga ku mwanga nga Canada, Mexico, gena ku China obusobozi bisubuzi bwetyo yali yabisuubiza naga nti obudde bonna mwemuko obudde naga mu February nga lumukiriza obagana ajja kubanga amaze okuba nti abikwatako. Waliwo documents ez'ekyama waliwo byagamba okuba nti aliriizinga ebyokutemulwa kwa President John F. Kennedy ne gundi Martin Luther King sakompozi ne Senator Robert Kennedy engeri baafaamu yonna gajja gifa nti agifulumya okyogera cryptocurrency yagenda nabyo ajja kubanga abitunyunya mu maaso awo mu mwezi ogwa February munafatuliza. Obudde busalako bw'okaboka nenga bwekyo executive order ebiragiro ebya Donald J. Trump byataddeko emikono beneso kwanti bikolerawo munanga atuliza gwaliko Pact FM radio Luwasa Mayinja ngenda kusibye wano obadde mwiza mulungi nnyo nyiri ddala webale nnyo obali ddala nga bulijjo omulange akalemege gange mbe bulungi era mweraba.